Olunaku olwaleero bannayuganda beegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'okwefumiitiriza ku lunaku lw'amaaso lwe lukuzibwa mu wiiki ebbiri ezisooka mu mwezi ogw'ekkumi ng'ab'ekkanisa eya Kamwokya Church of God nga bayambibwako ab'eddwaliro lya Lapayiri bawadde abantu b'omu kitundu kino obujjanjabi bw'amaaso obw'obwereere. Jacqueline Baboneraawo omukugu mu kujjanjaba amaaso agamba nti okukozesa ebiragalalagala nga sigala kye kimu ku biviirako ekirwadde ky'amaaso okwegirisiza mu bantu ababikozesa. Sigala eri amaaso ate ekisenge ky'amaaso kati kino nkubiriza ffenna abakozesa sigala tufubeko nnyo okweyamba okukendeezaako kuba tugenda tumukendeeza mpolampola okutuusa ku stage etusobola okumuvaako. Ono agamba nti abantu basaana okufuna okwebaka okumala kikendeeze ku kulumbibwa endwadde ez'amaaso kuba buli amaaso buli lwe gatawummula kigaleetera okufuna obuzibu nga bw'alambulula. N'okwebaka ekimala kirungi nnyo eri amaaso kye tuyise enough rest. Tuoba kiringa okusika kalastika bw'okasika ennyo kagwamu kati n'amaaso bw'ogatunuuza ennyo bambi gakoowa era galuma. Awanjagidde bannayuganda bulijjo okusookanga okwebuuza ku bakugu abajjanjaba amaaso nga tebannaba kufuna ddagala lye bassa ku maaso gaabwe kuba bangi beetumiikiriza ne bakozesa eddagala nga gye biggweera nga libakosezza amaaso. Tulina Masiko Kenneth nga yakulira emirimu mu ddwaliro erya Lapayiri ategeezezza nti basazeewo okuddiza ku bantu b'ekitundu kino olw'ensonga nti nabo bajjumbira obuweereza bwabwe. Basazeewo okujja wano mu Kamwokya okuzza eri abantu kubanga napeya ng'ekitongole kyatandikira wano mu Kamwokya ate awantu twatandikira n'ebirungi n'engeri gye tukoleddemu abantu ne tusalawo kati olwaleero tucelebratingire wane waka. Sserunjogi Musoke Charles nga yaliko mmeeya wa Kampala Central Division akubiriza bannayuganda bulijjo okufaayo ennyo eri obulamu bwabwe nga beekebeza endwadde ezitali zimu. Kino ekintu endowooza egamba nti nze okwefaako nsooka kulwala ekyo ekintu kijje mu bwongo. Tosooka kulwala kwefaako. Ekintu ekikulu ku nsi kwe kwekebeza buli kaseera ne weekebeza check-up ne weekebeza okulaba kantu ki akali mu mubiri gwange akagenda okundeetera embeera embi. Ye bannayuganda bangi twagala kukola medical check-up. Ate yakulira ekkanisa ya Kamwokya Church of God Bishop Solomon Mukonjo akinogaanyiza nti tebayinza kusumba abantu balwadde nga n'olwekyo babadde balina okuvaayo basobole okubajjanjaba. Kwaffe n'okuweereza kwaffe ku bantu b'omu kitundu si bintu bya mwoyo byokka weewaawo eby'omwoyo bye bisooka naye n'obulamu bwona holistically tuweereza eri omuntu yennyini. Liza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.